Abayizi 925 be bagenda okutikkirwa ku mutendera gwa diguri ne diploma okuva mu yunivasite e Kyambogo ng'emikolo gino gikomekkerezebwa ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno. Amatikkira gano ag'omulundi ogw'e17 gaweerezebwa butereevu wano ku NTV. Pulezidenti Yoweri Museveni asinzidde mu maka g'obwa pulezidenti mu nkola y'omutimbagano ng'ali wamu ne minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni n'asaba abaddukanya yunivasite eno ey'e Kyambogo okwongera ku nnamba y'abakuguka mu masomo ga saayansi. This year we are going to graduate 179 graduates of science with education. This means they are science teachers who are going to teach science in secondary schools mainly. Now, we need more of those. Ono asabye abayizi abakugusa obutalowooza nti buli kimu kiwedde kuba bafunye amabaluwa. Learn continuously. Don't have a mentality of arrivism. I have arrived, I don't need to know more. Minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni asabye abavubuka okukozesa omukisa gavumenti gwe yateekawo ogw'okwewola ensimbi z'okusoma. The students' loan scheme, government has enabled several youth to pursue various programs at public and private universities and other tertiary institutions. I therefore call upon our young people to take advantage of this program. Akulira yunivasite y'e Kyambogo Profesa Erika Tunguka ategeezezza nga bwe batadde essira mu kutumbula ebyenjigiriza naddala ebikwata ku bantu abaliko obulemu. Print materials into braille for the blind to read, produce white canes. It developed the first sign language dictionary in Uganda and quality sign language interpreters for the deaf. So I call upon the country to take advantage of our graduates and technical services to support all persons with deafness, blindness, speech and language difficulties. Abamu ku bayizi batubuulidde bwe gubadde okusomera mu muggalo. Twatekayo omwoyo, twatekayo ssente, twatekayo buli kimu okulaba nti tusoma tweyongerako okubeera abantu tugatte ku ttoffaali ery'eggwanga lyaffe. So n'olwekyo COVID ono ddala lockdown teyatuyisa bulungi naye twebaza Mukama. Because the situation we're in is not that easy. Even the learning itself wasn't easy. I just give glory back to God no matter the situation we are going through. Okutikkira abayizi e Kyambogo kukyagenda mu maaso okutuusa ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno. Aaron Mukama, NTV Akawungeezi.